era sirimba leero bino byenjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo mukwano gwange bulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno ey'okwanjula n'embaga era ng'agamba nti osibye otya kansibira oli bulungi happy new year mampita Sharita mazima wanvu nga nsinzidde wano eno ku Delta TV tukole era n'omwaka guno nga tukulembeza Katonda mu buli kimu kye tukola tweyama okuweereza obulungi ate nga tulina essuubi nti naawe buli lw'onaafunanga omukolo ngamba gutwale ku Delta yeeraga obulungi Delta yeewa emikolo obudde okitegeera happy new year mukwano kugamba nti banaffe aba Global Paints bakabi nnyo baleese langi gye weetaaga langi mu kaseera kano ak'enkuba langi atagenda kubeera ng'akulukuta langi aguma langi atameguka oba okitegeera langi omulungi awangaala osimulako obusiimuuzi omwana bw'aba nga awandiiseko manya bano babeera basoma banyi owandika ku bisenge osimulako obusiimuuzi nga langi ya Global Paints esigala eri bweti bw'ogenda mu hardware yonna gy'ogendamu bagambe nti nze langi gye njagala ya Global Paints ate bwe banaffe aba Sharitas by the world baliwo okukwambaza n'okutegekera omukolo gwonna leero bano aba Sharita School of Beauty tugenda kuba nga tukutuusaako graduation yaabwe ey'omulundi ogwokuna Sharita School of Beauty somero lya byanviiri liyigiriza abaana okukola enviiri zonna ate okukola ku bagole ne make-up waabwe n'enjala buli kimu ekikola n'ekyobulungi ku Sharita School of Beauty tubasomesa abaana bano tulinawo dde ne boarding wabula buli mwaka tutikkira abaana ku mulundi guno program gyegenda okuba nga nkutuusaako ngenda kutuusaako amatikkira gaffe ag'omulundi ogwokuna era nga tuwabadde n'omugenyi omukulu Luka Kagenyi nga ye Deputy RCC owa Kawempe Division waneeno mu Kampala yabaddewo nnyo n'atubulira gavumenti eteekateeka ennungi gy'erina eri abaana abayiga bino ebyemikono ate n'ayongera okubabuulirira tetwakomye okwo tukimanyi nti abaana bano beetaaga entandikwa bwetyo twakolaganye ne kampani ez'enjawulo naddala kampani eya Movit eyasiibudde abaana baffe n'entandikwa mwandabidde essanyu mu bazadde mwandabidde abaana nga batuuse ku buwanguzi because nazzikuno abantu abamu nedda nazzikuno tekijja wabula eriyo abantu abamu mwami Lusiba Oluganda ndumanyi bulungi eriyo abantu abamu bakola ebintu ne batabimaliriza ne babikomya mu kkubo kati abaana ba Sharita School of Beauty kino bakimaliriza ekintu ekyabadde ekirungi ennyo tetwakomyoko ne tumanya nti eno generation gye tuyina ya kidongo okitegedde eno generation y'abantu kweyagala ne tubayibwamu omuyimbi Mudra the Viral babadde bali awo ng'agamba amazima yenze mulungi nzaawoma kimuli kyange kambi kutuuseeko tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo naye ng'ababaddewo ku graduation eno mwebale nnyo mwebalire ddala twabadde wali eri ku Grand Cape Hotel Komamboga mukulu Dennis Kaliowa ku Grand Cape Hotel Komamboga webale nnyo webale ddala kakutuuseeko omukolo nkwagala nnyo This is for you, Jesus. Just wonder on the beat. Let's go. From the moment Jewanonda ompa debirunjera ontwala walunjate. From the moment jena kwekwatanti ebyangere byakyuka kati ndi mwana wa mwami.
Jesus. 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 Jesus for yes. Jesus. Jesus. Jesus for yes. Yes for Jesus. 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 Jesus for yes. Yes for Jesus. 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 Jesus for yes. Thank you so much. Mwebali de Jana. Mwebali de Jana chaba sindi bafe. Aha. Mudigide, bora, mudigide. Osobola kuitaka wali muzaddewo. Itaka wali muzaddewo, itawa wali muzaddewo. Itawo wali muzaddewo, natikaziro mwakubiona akafaananyi. Right. Thank you. Buli omu aiteeka wali muzaddewo, buli omu aiteeka wali muzaddewe. Kyekyo kyenjagala, kyekyo maama baleyimuka. Buli omu aita wali muzaddewe, kyenjagala kati. Buli omu adda wali muzaddewe. Abazadde tusanyuke kiti. Buli omu mwagala wali muzadde we. Come on, come on. Come on. Yeah. Buli omu ajja wali muzadde we, musooke mwegwe mu kafuba awo. Ebifaananyi birume. Ekifaananyi kirume. Kyenjagala. Akafuba mukabire muddala, akafuba mukagwamu kalwemu. Abaganda mwebale nyo brass band. Thank you. Akalulu akessanyu kenjagala. Ataweerera akaabe. Ataweerera njige gyali. Gaba tulindi abagenyi baffe abaana tutukako mu dakiika ntono. Shafiki webale nnyo, webali ddala omulimu. Obaddewo nnyo, webali nnyo, webali ddala. Abaana ba Sharita School of Beauty olunaku olwaleero bamaliriza emisomo gyabwe, bafune empapula zaabwe, ate bafafagane n'ensi.
Ababani banatera tukubiraho kakibaluma. Kakibaluma buli lwoyambuka kikola ki? Essimu muzikozese nnyo njagala bifaananyi bya ssanyu kati. Njagala kifaananyi kya ssanyu. Anifa muzadde wa kwetaaga. Anifa ali ludda wa? Anifa sijja yimiriza bandi. Anifa jangu mama ayagala odigidde naye. Anifa oli ludda wa? DJ Sumula. Abakamanyi mukimanyi. I'm a winner. And I'm so happy cause I've been working so hard and I've been praying so hard. I'm a winner, I'm a fighter, but today sanyuka nange kubawala chenvudde nawe saya pate mukuje tucheze sanyuka nange kubawala chenvudde nawe. It's from love that I got this beautiful love got me this love from papa, love from my mama, love from my brother, love from my sister, and love from you, my sweet love. Together we said we can, and together we fought and won. Yes, together we came from far. Now together everybody shout and say, I'm a winner, I'm a victor. Sanyuka nange kubawala chenvudde nawe saya pate mukuje tucheze sanyuka nange kubanga wala je tuvudde nawe. Like a dream I'm dreaming, in a sea of joy I'm swimming, deep in my heart I'm singing a song that is full of thanking. It's like a dream I'm dreaming, in a sea of joy I'm swimming, deep in my heart I'm singing a song that is full of thanking. Webale mukama webale, webala banyamye webale, webale banyamye webale, atekwe sweetie sima kemba nkugamba. Saya pate mukuje tucheze sanyuka nange kubawala chenvudde nawe saya pate mukuje tucheze. When I was a little girl, my grandma told me that I could be just anything that I wanted to. When I was a little girl, my grandma told me that I could be just anything that I wanted to. She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for is right in front of me.
So I call your name when you ask me. Gee, that guy is my guy. Jeffrey's not my guy, not my guy. MK and Juke for life. These are super. Okyala bw'okwanjula n'embaga